Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam kyekitonde ekiyitibwa omuntu Allah kyasooka okutonda, era nga okutondebwa kwa Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam nga nabbi mulimu obujulizi obulaga nti ekitonde ekiyitibwa omuntu Allah yakitonda lwa ddiini, yensonga lwaki kiva mu musajja munnaddiini. Era ntuyigawo ti buli muntu yenna eyafuluma ku bunnaddiini eyo yali deviation, kwali kuva ku mulamwa ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamutonderako n'obubumbwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku mubaka owekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Abalungi ab'ebitiibwa, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu kitabo kye ekyekitiibwa Qur'an, inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Owekitiibwa Allah yasitula nabbi we owekitiibwa Adam alayhi assalatu wassalam, nasitula ne nabbi we Nuhu alayhi assalatu wassalam, nasitula n'abantu bannabbi Ibrahima alayhi assalatu wassalam, nasitula n'abantu ba Imran alayhi assalatu wassalam. Abantu abo bonna nga bw'owulidde Allah subhanahu wa ta'ala boogerako mu Qur'an, buli omu ku bo yamusitula n'ensonga emweyawulidde. Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam kyekitonde ekiyitibwa omuntu Allah kyasooka okutonda, era nga okutondebwa kwa Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam nga nabbi mulimu obujulizi obulaga nti ekitonde ekiyitibwa omuntu Allah yakitonda lwa ddiini, yensonga lwaki kiva mu musajja munnaddiini, si musajja mulongoofu wabula nabbi mulamba mu bannabbi b'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era ntuyigawo ti buli muntu yenna eyafuluma ku bunnaddiini eyo yali deviation, kwali kuva ku mulamwa ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamutonderako n'obubumbwa. Nabbi Adam alayhi salatu wassalam avaamu abakatoliki n'abasiraamu n'abasamize, yali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala, era nga ayawula Allah tabaraka wa ta'ala, era nga asinza Allah tabaraka wa ta'ala, era nga bw'abaako ekikendedde mu mbeera ze ayanguwa ne yeenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala, era nga buli muntu bw'atyo bw'agwana okubeera. Kitaffe gwe tuvaamu Adamu alayhi salatu wassalam yali musajja omukkiriza, nabbi wa Allah omulamba. Sharafahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi an khalaqahu biyadihi asharifa. Allah yamusitula n'okumutonda n'omukono gwe tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri, Allah n'amufuwamu omwoyo. Ekyokusatu, asjada lahu almalaika. Allah n'alagira bamalayika ne bamuvunnamira. Ekyokuna, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa ilimu
yali teyawa bamalayika wa allama adama al asmaa kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala nasomesa nabbi adamu alayhi salatu wassalam amanya g'ebintu byonna byonna. Allah namusula ku bamalayika n'ensonga eyo. Ebintu ebyo bina byasitula nabbi adamu alayhi salatu wassalam. Nabbi nuh alayhi salatu wassalam Allah yamusitula n'okubeera nti huwa awwalu rasul, ye mubaka Allah gwe yasooka okutuma ku nsi. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala yajjawo abantu bonna n'abasaanyaawo n'amataba. Amataba agasaanyaawo buli kyali ku duniya nga sina bantu bokka wabula n'ebitonde ebisigadde byonna ebyali ku duniya. Allah n'abisaanyaawo n'alekawo mu bantu abo bokka abaali bakkiriza nabbi nuhu alayhi assalatu wassalam. Ate mu abo abaali bakkiriza nabbi nuhu alayhi salatu wassalam najja abo bokka abaali bava mu nabbi nuhu, mu baana ba nuhu bokka be baddamu okuzaala. Abasigadde mu abo abaali bakkiriza nabbi nuhu alayhi salatu wassalam tebaddamu kuzaala. Kitegereka? Wabula bawangaala nga bakkiriza radiyallahu ta'ala anhum, ne bafa abaana abasigadde. Buli kitonde ekiyitibwa omuntu ekyaddamu okubeerawo kyava mu bantu ba nabbi nuhu alayhi salatu wassalam, nga Allah bw'atugamba nti waja'alna dhurriyatahu humul baqin. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga abaasigalawo bokka, era abaavaamu abantu abasigadde baali bava mu nabbi nuhu alayhi assalatu wassalam. Era mu ngeri y'emu nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah n'amusitula n'okubeera nti nno yamufuula imaamu al hunafa, akulembera abo abayawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, n'abeera nga bannabbi bonna abajja oluvannyuma lwa nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam bonna baali bava mu nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam. Bonna abajja, bannabbi bonna abajja baavanga mu nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam, nga Allah bw'agamba nti waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Ow'ekitiibwa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam mu badhurriya be, yani mu abo abava mu nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah mwe yateeka an-nubuwwa obwa nabbi wal kitaba, n'ebitabo nga bisibwa kuki? Bisibwa ku abo abaali bavudde mu nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam. Kakati wasigaddewo ki? Al Imran, abantu ba Imran alayhi assalatu wassalam. Imran aliko ebigambo bibiri. Kigambo ekisooka okubeera nti yali nabbi mu bannabbi ba bani Israel. Kigambo ekyokubiri kwe kubeera nti yali musajja omulongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala nga yamusitula n'asitula abantu bonna abaava mu lunyiriri lwe. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah akola kyakoze eki? Allah akola kyayagadde. Kyetwetaaga wano era kyetugenda okutambulirako be bantu abava mu nabbi Imran alayhi salatu wassalam n'olulyo olumwetoolodde alayhi assalatu wassalam. Baali bannabbi basatu. Tuyina nabbi Isa alayhi salatu wassalam, tuyina nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalam, tuyina nabbi Yahya alayhi assalatu wassalam. Bonna abo abasatu nga balina akakwate kwani ku Imran, era nga bonna abo abasatu baaliwo mu kiseera kyekimu, era nga bonna abo abasatu baali bannabbi b'abaana baki? Baana ba Isirayiri. Kitegereka? Nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam yali muko mu nnyumba ya Imran olw'ensonga nti yali yawasa muwala wa Imran alayhi salatu wassalam.
Maryam aza nabbi Isa alayhi salatu wassalam yali muwala wa Imran. Kitegereka? Kitegeeza nti nno Maryam ne mukyala wa Zakariya baali baluganda. Kitegereka se? Maryam alayhi salatu wassalam ne mukyala wa nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam bombiriri baali baki? Baali ba sisters nga baluganda. Kakati awo tulaba Yahya ngava mwani ngava mu Zakariya. Kitegeeza nti nno Yahya ayita atya Maryam? Amuyita maama omuto. Hadithi ya Malik ibn Sa'sa'ah radiyallahu ta'ala anhu. Ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba thumma khalastu, oluvannyuma ne nnyingira mu ggulu eryokumeka? Eryokubiri. Fa idha bi Isa wa Yahya abuna khala, nensisinkana yani mu ggulu eryokubiri Isa ne Yahya abuna khala, amakulu buli omu ayita munne nti ono mwana wa maama wange omuto, ono mwana wa maama wange omuto. Kitegereka? Kubanga Isa agenda kuyita atya Yahya? Mwana wa maama we omuto. Maama we omuto yani ye mukyala wani? Ye mukyala wa Zakariya. Kitegereka? Ate era mu ngeri yemu Yahya agenda kuyita ate nabbi Isa alayhi salatu wassalam, agenda kuyita omwana wa maama wange omuto. Ani? Maryam alayhi salatu wassalam. Hadithi eri mu Bukhari. Idhan eno family yetololera wamwawo, yetololera kwani? Yetololera ku Imran. Kitegereka se? Nabbi Zakariya muko. Naam. Maryam muwala we. Maama wa Yahya muwala wa Imran. Kategereka? Nolekyo inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran. Allah asitula Imran olwobwa nabbi obwetolodde kuki? Yani Imran Allah musitudde n'okumwogerako yetoloddeko abantu bano abaki? Abibbeeyi ab'ebitiibwa omuli nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Nabbi Isa y'omu ku ulu al-azmi min ar-rusul. Bali bameka? Bali batano. Bebani? Anatwitla aya iri mu surati Shura, shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Kyetwetaaga wano shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha oyom walladhi awhayna ilayk oyo wakubiri yani oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wasayna bihi Ibrahima oyo wakusatu wa Musa wakuna wa Isa wakumeka wakutano. Walo ayinde limu swat al-ahzab eri tabanabbi abo nga bali bameka? Bali batano. Wa idh akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Naam. Wa idh akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minka ani aso sawo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Naam. Wa min Nuhin nani? Ni Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa ibni Maryam. Bannabi wameka? Awo ba ulul azmi min ar-rusul. Allah yabaliyita mu kifo kimu bonnanga abakunganyiza wamu mu aya 2, emu eri mu surati al-ahzab endali mu surati ash-shura. Kitegereka? Kakati kitegeeza nti mu lulyo lwa Imran temukomye bukomi kubeera mu bannabbi wabula mulimu ne ulul azmi min ar-rusul. Taratibu y'abannabbi bano mu bitiibwa eryetya? Benkanankana bonna? Aljawabu la tebenkanankana. Ani asinga bannabbi bonna enkizo n'ekitiibwa? Yembaka Muhammadi alayhi salatu wassalam. Ani addako? Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Addako yani? Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Bana abasatu biduni khilaf. Bana abasatu baliko mpawa. Ensengeka yaabwe yenkizo yaabwe. Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekuddakani Ibrahim nekuddako Musa alayhi salatu wassalam. Kakati ababiri abasembayo mahilla khilafin baina al-ulama. Ekiri mu ebyo ba ulama bibawukanako.
waliwo abakulembeza Isa nga yaddako Nuhu nasembayo, waliwo abakulembeza Nuhu nga yaddako Isa nakola atya nasembayo. Kitegereka ne bano abasatu bo bittifaq bali basengekeddwa bwe batyo. Kaka tulina nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne famire eno eya Imran gye tugenda okutambula nayo. Kaali kaseera kalimu abantu ababiri buli omu nga alina okulajana kwe. Alajana nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam ne maama wa Maryam bombi balajanira Allah. Amma Zakariya yakola Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mwana. Ayagala ki? Ayagala mwana. Idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabb, mukiseera nabbi Zakariya weyakoolera omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala olukoowola, naam, khafiya olw'ekyama, yani yabeeranga adda mu kafubo ne Allah subhanahu wa ta'ala amukoowola, amulajanira, amusaba mu nsaba erimu ogamba okuyitiriza asobole okubeera nga afuna omwana. Idh nada rabbahu nidaan khafiya, amugamba ki? Qala rabbi, omulezi wange, inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahana al'azmu minni, mpulira amagumba gatandise okwekaaka, akaddiye, magumba agawulira gatandise okukola amaloboozi. Abakuzeekuzeemu mu myaka lwa abaseka wano fatannabimanya. Abakuzeekuzeemu mu myaka nabbi Zakariya kyali ayogera bakitegeera bulungi. Inni wahana al'azmu minni, magumba gatandise okwogera amaloboozi agawulira. Washta'ala ar-ra'su shayba, ishta'ala, mulaba akantu kano kebakoleza nako gaasi, kabanga kamundu, kuba pa echi gaasi nekola etya neyaka baketa shola. Kadhalika ne gaasi eyo mugamu kumanya ga gas cooker je twogera ku gas cooker twogera ko kati, eyitibwa shola. Ngulirayo shola kataga washta'ala ar-ra'su shayba, agati n'enviiri zange zitandise okwaka ki? Okwaka envi. Ishta'ala ar-ra'su shayba, amakulu zituntumuka envi, kiraga nti nno akaddiye, rabbi nkaddiye, mulezi wange nkaddiye. Washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i, ntidde abaana ba Isirayiri ayadillu okubeera nga babula, ayadiu okubeera awo nagalaale nga tebaliiko abakumaakuma. Kitegeeza ki? Nti nabbi Zakariya yali atutta akaseera nga talaba nabbi mulala ajja, ate nga kyali mu nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngono nabbi abeerawo niwagira nabbi omulala namubeeraawo kumpi. Kitegeeka bulungi. Kakati atidde okubeera nga Allah amugjamu omwoyo nabeera nga tewali akola ki? Tewali nabbi mulala ajja. Ate ayagala obwa nabbi buno bubeere mu ki? Buve mu ye. Fahabli waliya, ay Allah nkusaba ompenze. Olabye ontuyigawo omuntu okwesabira obulungi, era ntuyigawo ekintu kikulu bannange tukimanye. Kintu ki? Okubeera nti furusa yonna eyakhira, naam, sooka girowooleza akuli okumpi oluvannyuma lw'omwoyo gwo. Naam, sooka girowooleza akuli okumpi akusinga okubeera okumpi, naam, oluvannyuma girowooleza ki? Omwoyo gwo. Ekyo tukijja mu bintu bingi. Tukijja mu nabbi Musa alayhi salatu wassalam, yagamba atya? Waja'al li wazira min ahli, ay Allah nkusaba ompe omuyambi min ahli, ng'omujja mu bantu bange. N'atakoma okwo, ayinza omuwa kojja, ayinza omuwa taata omuto, ayinza omuwa gundi Haruna akhi, ay Allah nkusaba mpeera Haruna oyo. Kitegereka? Abantu bo sekalukumani songa eno ogiwulire so, abantu babakuli okumpi bosooka okulowoleza n'okwagaliza obulungi. Wabula kano kakulu busobola okubeera nga mu butuufu omuntu ow'okumpi bw'omutunuulira ate obulungi obutabugwanira, tabukola atya? Tabugwanira.
oyina muganda wo aliko bulungi aliko busiraamu baagala imaamu bw'oba oyina ekyosobola okukola muganda wo ajja abeera imaamu w'abasiraamu mu masijidi eyo kikole kya mu busiraamu. obujulizi bwaki obuwulidde naye oyinza okumulaba kituufu yasoma era Kurani agimanyi naye ali omuyaayiyaye tobuusa ate waawala kubeera nti yagwanidde okukula kubanga eno ddiini eno ddiini kati ate awo kiyinza n'okubeera mu ebyo ng'ate osinza Allah n'okubeera nga omugjawo osobola okubeera ng'oteekawo agwanidde okubeera nga yakulembera abasiraamu. Kitegereka wa inni khiftu almawaliya min warai wa kanat imraati aqira ay Allah ntidde nkaddiye omutwe gugenze envi zigubunye magumba geekaaka mukyala wange mugumba fahabli min ladunka waliya ay Allah nkusaba obeere nga ompa omwana yarithuni ansikire wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ansikire nze atwale ennyumba yange mungobedde bulungi atwale ennyumba yange atwale engoye zange atwale ekibanja kyange nfune omusika agenda okusikira emaali yange mungoberera waliwo ampakanya tewali n'omwampakanya ompakanyiza Saul Fattah ompakanya yarithuni ansikire ansikire emaali yange asikire motoka yange asikire ki endogoyi yange agitwale n'embalasi yange agitwale atidde nabbi Zakariya emaali yange abebali bajja kugisikira kyatidde ekyo aljawabu la ampakanyiza Hasani bampakanyiza bonna naam bagambye nedda limadha inna ma'ashara al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa yagamba alayhi salatu wassalam ife bannabbi tetusikirwa kyetuba tulese kisaddakibwa buki kitegeresa bibitiibwa yarithuni wa yarithu min ali yaqub okitegedde ekyo ekikulaga kikyayagala kino ekiddako wano kisonga bulungi ku makulu ago ansikire nze ansikire n'abantu ba Yaqubu webali bannabbi abakulembedde ba bani Israil anbiya bani Israil wayarithu min ali Yaqub kitegeeza nono kyayagala okumusikirako si maali ansikireko obwannabbi yaani kyategeeza asigale nga atwala mu maaso obwannabbi babeere nga abaana ba Isirayiri tebasigalawo nagalaali limadha lianna bani Israil kanat al-anbiya tasusuhum. Hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu yagamba ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di. Hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu yagamba alayhi salatu wassalam kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyu khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di. Amakulu ga hadith ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama atunyumiza nti mu byengera ebinene ebyamaanyi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byali yawa abaana ba Isirayiri kwe kubeera nti kana tasusuhum al-anbiya bannabbi be babeeranga abakulembera abaana ba Isirayiri mu byeddiini kadhalika ne mu by'edduniya. Tasusuhum al-anbiya ekigambyo tasusu kitegeeza siyaasa bannabbi be babeeranga babakulembera mu byeddiini mu ngeri y'emu ne mu by'edduniya be babeeranga bakulira politics waabwe era nga mu ngeri y'emu be bakulira ensonga zaabwe ez'eddiini. Kullama halaka nabiyyu buli nabbi lwe yafanga n'avaawo khalafahu nabi nga nabbi omulala amangu ddala ngajja bali nga bwe twakirabye nti waliwo ebiseera nga bannabbi baweerako nga bonna bali mu kiseera kyekimu. Kyava tugamba alayhi salatu wassalamu nti wa innahu la nabiyya ba'di wabula mukimanye nti wali nabbi yenna agenda kujja oluvannyuma lwange. Mutunulire umma oluvannyuma lw'okufa kwa Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okutuusa olwaleero myaka 104 n'egigwamu sibe kiri
tewavangayo muntu nsi gwegamba nti gundi nabbi. Tevangayo muntu nsi gwegamba nti gundi nabbi. Awamu n'ekyo ekiseera ekyali kisinzeeko okuba ekiwanvu mu bantu mubaki nga tebalina nabbi, kyekiseera ekyali wakati wa nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gyali myaka 600 nga bwetugenda okulaba hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallam. Kiteka bulungi myaka emeka 600. Kyekiseera ekyali kibaddewo mu byafaayo by'abantu nga tebalina nabbi. Bayina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa tewali nabbi n'omu, tewali nabbi n'omu. Kitegereka nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nyini akitwegambye tugenda kubiraba mu kifo kyabyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Idhan mutunuulire okubeera nga nabbi yakyogera naga teriyo nabbi yenna agenda kujja luvannyuma lwange, nekituuka olwaleero nga teriyo muntu yenna ensi gwetekako birowoozo, ensi gwetekako birowoozo, kubanga luwa abayayaaya abo tebabulawo lagira abantu bene bamwekubira n'empi siwe kiri abo bazze babeerawo bagundi babishaka kantu kakukalaawo. Waliwo eyagamba nti nze Yesu yennyini Nazareth, nze kennyini yenze mu mwoyo namuganteke yenze yennyini Yesu we Nazareth. Awulidde kakati teriyo nabbi yenna yali azze. Eyo aya min ayati llah subhanahu wa ta'ala wa mu'jiza wa min alamati sidqi risalati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tejjangayo nabbi luvannyuma nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akireiminga bwa nabbi nyense muteekako ebirowoozo. Hatta mulimu ensonga ey'okubiri. Ensonga ki? Nti obwa nabbi bw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sidqa, mu mazima bwali bwa nsi yonna. Bwali bwaki? Bwa nsi yonna. Era bujulizi buli mu kino kyennyini. Lwaki? Kubanga towulirayo nti oba China oba mu South America oba luddawa nti yo waliyo nabbi waayo eyafubutuseeyo, balikaga nti bwabo Warabu kituufu tewali nabbi yali azimba Warabu, kituufu tewali nabbi yali azimba kyondo kya Buwarabu, kubanga lo firqa tujjajira bani Israel mu banaswara egati Muhammad Rasulullah, Muhammad dala nabbi ekinywezaawo nega nabiyu lil Arab, yatumwa mbaki mu Buwarabu, teyatumwa batali Bawarabu. Kitegeeza nti nno kiba kubeera nga bwekito bwe kiri. Eyewalala Allah teyali balese nagalaale myaka 1400 ye gyali badde 1400 myaka 1200 oluvannyuma lwa Isa alayhi salatu wassalam nga twali nabbi yenna. Kitegerekese. Idhan kitegeeza nti nno Muhammad nabiyullah wa rasulullah haqqan wa sidqa, akakabonero buli musiraamu yasoma n'ataasoma akalabako n'amaaso ge. Akakabonero omuntu yenna bw'atabeera musiraamu akalaba. Tugambe kalimu ensonga mmeka? 2. Ensonga esooka okubeera teriyo muntu yenna yali atumiddwa oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka olwaleero myaka 1446 gye tulimu olwaleero. Bal gisukka mukwano tubala oluvannyuma lwa kusenguka waliwo 13 gikulembera. Sibe kiri tuwajjango nabbi yenna. Ekyokubiri okubeera ng'ensi yonna eri flat yenkanankana. Teriyo nti ate wali abeeri balina nabbi, abeeri balina nabbi, kitegeeza nti yali nabbi eri abantu bonna. Teriyo nabbi yenna Allah gwe yali atumye kawabeere wabbalibbali eyo, nekitegeeza nti nno nabbi wa Allah tabaraka wa taala haqqan wa sidqa, kabonero keeyolifu eri buli muntu yenna alina omutima omulamu. Kitegereka. Tudde ku Zakariya alayhi assalatu wassalam. Kakati alaajanye Zakariya ayagala mwana. Omwana gwayagala yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, ayagala amusikireko bwaki obwa nabbi. Ali mukutya Allah yamwanukula, tujja kulaba mu maaso. Waliwo wabbali omukyalo omulala ebitabo bya taarikh bimuyita Hanna, Qur'an tiyamwogera linnya wabula yamuyita imraatu Imrana. Naam,
alaje ni Allah subhanahu wa ta'ala yali n'olubuto olwo bawe yafa n'alumulekera yani Imran yafa na nga Maryam ali muki nga Maryam ali mu lubuto bino byonna ebigenda okuddilla Imran takyaliwo amaze okufa naye alekedde mukyala we ayitibwa Hanna amulekedde ki amulekedde olubuto lwa Maryam kati waliwo okulaja n'okwokumeka okwokubiri kwa muraat Imran mukyala wani agamba nti rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim omulezi wange ndi lubuto naye neeyama gy'oli nti omwana ono bwe muzaala agenda kubeera ngenda mufarraga ngenda kumufuula bize obulamu bwe bwonna ng'akuweereza ngenda muteeka mu saaviisi yo yaani ayagala omukyalo ono okubeera ng'omwana ono abeera mu Baitul Maqdis kola mirimu gya busiraamu kuweereza Allah subhanahu wa ta'ala era mulimu n'amakulu amalala agasoboka makulu ki nti ayinza okuba naye ali mu kusaba afune nabbi kitegereka wali Zakariya yasaba mwana tannamufuna wano Maryamu omwana amulina mu lubuto naye ayina mission ey'enjawulo gyamwagaza okubeera kitegereka okutandikira kubeera omulongoofu oba okubeera nga yali asaba kinene ekisinga kaawo nga yali asabwa nabbi kitegereka fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim ay Allah nkusaba okkirize okusaba kwange mazima ddala ay Allah owulira nnyo era omanyi buli kimu awe tuli asabye asaba mukyala waliwo bannange essomo ddene liryawo Sheikh Abdul Fattah sembereza omuzindaalo somo ki lyalabyewaawo essomo eriryawo kwe kubeera nti buvunaanyizibwa eri omuzadde omukyala okubeera nga ekitonde ekyo kyawulira munda muli mu lubuto okuwanjagira Allah tabaraka wa taala okubeera nga akifuula kirungi wano ku nsi ne ku akhira. Waliwo essomo eddala Sheikh Abdulaziz Kalungi sembera omuzindaalo sembera omuzindaalo estimbaatu ezenkumanyiiko toyinza kulaba ne estimbaatu nagyo jjawo jangu ssebo Sheikh Lukman sembera Sheikh Jafar nawe sembera Sheikh Lukman kikyolabyewo wano kikyolabyewo ndabye nti okukkiriza Allah tekiri ku baami bokka n'omukyala asobola okuba omukkiriza owannama ddala. Jazakallahu khairan. Sheikh Jafar jangu ssebo akikututteko oyinti agitutte igatteko kyengatakaawo ekyokubeera nti ekigambo ky'omukyala alina eddiini nti omusajja yafa dda naye eddiini ekyakola ki kyagenda mu maaso. tulina okudda ku kigambo kya Nabbi Muhammad naddala ffe bagenda mu miguwa egyo okubeera nga tutumya nnyo omukyala owaki ow'eddiini nti ate eddiini yabakyala n'abaki n'abasajja. Jazakallahu khairan. Kakati abalungi nyina ekibuuzo omukyala omukkiriza nga awulidde ekikolwa ky'omukyala oyo olabanga agwana okusika n'omwami we omuguwa ku mwana tumutwala asome Qur'ani tyanidde ebyo sibyetaaga nga mukyala mukkiriza nga awulidde ekintu ekyo asobola okusika n'omwami w'omuguwa bal tuyigawo wano nti omukyala yagwana okubeera omukambwe taata sula nze omwana wange njagala asome Qur'ani taata sula nze omwana wange njagala asome eddiini essomo gy'omutwala basomesa eddiini tebasomesa eddiini njagala agende mu ssomero lya busiraamu. Ekyo kyekirina okukyankalanya okusinga okuba nti nno kuyidya eri teyangulira lugoye nekweno tangulidde lugoye. Ekyo kirina okukyankalanya okusinga bino byonna ebifaananako bwe bityo. Ebyo ebikyankalanya abakyala abategeera Allah olutegeera kubanga mazima ddala omwana oyo
baada qalil oluvannyuma lwakaseera si kanene agenda kuba Allah akoze ki amututte. Mu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amututte kikyagenze nakyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Niraba edduwa y'omukyala Allah bwe yakyusa nayo ensi, duwa ya mukyala laba Allah bwe yakyusa nayo ensi mu bulungi so simbuki so simbubi, n'akyusa ensi n'agikolera ebyamagero ebiyitirivu, bal ensi nebeera n'okutuusa olwaleero byonna ebigenda mu maaso byetoololera ku ddwa y'omukyalo ono. Kitegereka nga bwe tugenda okubiraba mu bugazi biidhini mawla jalla wa ala. We tukomye abalungi tulaba nga abantu babiri bombi basabye. Asoose nabbi Zakariya agamba rabbi omutwe gujjudde envi n'amagulu gakutandika okuvaamu amaloboozi, mukyala wange mugumba, abaana ba Isirayiri ya Allah basigale bwe batyo momboze, ayagala muveemu muye fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub, ayagala omwana oyo. Ate mu ngeri yemu omukyala naye ali lubuto, naye ali mu kulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala, naye ayagala ki? Ayagala omwana ono ali mu lubuto Allah amusse tase y'enjawulo mu ddiini. Kyekyaddilla wetujja okutandikira biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.